Babi Television Uganda webale kubanga ogyekuumiddeko olina gy'osinziira okubanga otambulira wamu naffe. Olunaku olw'ejjo Omulangira Kassimu Nakibinge yavuddeyo n'ategeeza eggwanga kw'ossa n'Abayisiraamu bonna nti singa gavumenti tevaayo kubanga eyeta abo bonna abantu abaawambibwa awatali musango nga byekuusa ku by'obufuzi, singa baba tebabatadde mbagirawo oba oliawo wakukunga Abasiraamu nga kw'ossa ne Bannayuganda okutwaliza wamu okulaba nga beekalakaasa okufuna abantu baabwe abaawambibwa awatali musango. Mu ngeri y'emu era yatulidde minisita abaddewo ku mukolo guno waayogeredde ebigambo bino ebitiisizzaamu abanene mu gavumenti era n'ategeeza nti abo gavumenti beegamba nti balina emisango babatwale mu kkooti bavunaanibwe oba bagibasalire, so n'abo abatalina bateebwe bunnambiro kubanga emyaka 3 mingi nnyo okusiba omuntu w'omuntu nga ne nnyini muntu tamanyi wa gy'ali. Ngenda kubanga nkuwa okwogera kuno kwa Omulangira Kassimu Nakibinge n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo tweyongereyo. Nina bingi bye nkuleetedde ne Mu7 ayina byavuddeyo n'ayogera oluvannyuma lw'okuwulira okwogera kwa Omulangira Kassimu Nakibinge. Naye katusooke tufune okwogera kuno okwa Kassimu Nakibinge Omulangira n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo okwogera kwa Mu7 ku nsonga y'emu. Okwaniriza minisita wa gavumenti wa Kampala okuba mu hadhara eno naye kusaba busabi ogamba omukulembeze w'eggwanga kati emyaka 3 kasooka tuva mu kulonda. Bantu bangi nnyo naddala abavubuka babakutte ne babasiba nga tugamba nti baba balina emisango mubatwale mu mbuga z'amateeka balamulwe. Naye emyaka 3 omuntu omututte mu kkooti ababe tebamanyi gye bali, ensonga eno erumya omutima. Lwaki tugyogerako ti abasinga abantu ba umma bakadde baabwe batutuukirira mikwano gyabwe tubeeko kye twogerako, tubeeko bye tubayamba. Naye gwe ali mu gavumenti eddoboozi lituuse nti waliwo obulumi abantu be baakwatira mu by'okulonda okubanga olwaleero musango. Simanyi lwe kyatandika kuba nti omuntu ali mu by'okulonda ate gufuka omusango. Naye bwanga balina emisango tetulina buzibu mubalamule. N'emyaka 3 mingi nnyo. Nja kusaba bano bannaffe ab'ebyokwerinda ababirimu bamanye nti baboonoona mu bantu. Omuntu yenna gw'okwatidde omwana we, mulirwana we, muganda we, omusuubira otya ate okwagala gavumenti emukutte? Essaawa ejja kutuuka mutandika okuyita mu bantu ate mutandika okubuuza lwaki abantu tebatwagala, naye nga bano be babaleetedde obuzibu. Kusaba Honorable Minister eddoboozi eryo olituuseeyo, ensonga ezo bazitunulemu. Abatalina misango abalina emisango mubavunaani, tetulina kizibu. Buli omu weeyeetikka omugugu gwe, ffe tetubaako na kye tuddamu. Kwebaza okubanga ozze nompa omukisa eddoboozi eryo okubanga Omulangira Kassimu Nakibinge ayise mu minisita era n'amutuma eri Pulezidenti Mu7 okuta abo bonna abaawambibwa ku byekuusa okuba eby'obufuzi wabamaze emyaka 3 ng'abantu baabwe tebabakubako yadde kya mulubaale oba tebamanyi yadde na gye bali. Wabula ye Pulezidenti Mu7 amwanukudde era n'addamu n'asoma amannya gaabo abagambibwa okubanga be baawambibwa era n'alagira Pulezidenti Mu7 y'omu n'alagira nti abantu bano bateebwe bunnambiro. Katufune okwogera kwa Pulezidenti Mu7 ng'ayanukula Omulangira Kassimu Nakibinge n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo tweyongereyo. Senyonjo Adam, Kasozi Waswa, Rwetute, Dennis, Kiseka Bone, they are all here. They are all here. Both the 177 and the 65. The security people should make this information available
to the public, so that this talk of disappearance is answered. Then the ones arrested by the commandos were two groups. There were 59 from 18 from Kampala, 11 from PG, 17 from Chotera, 5 from Nakasongola. All those, their names are here. The talk of disappearance should be ignored because it can't happen under the NRM. Even if a mistake is made, it will be addressed and it will be answered. We never cover up, we never... there's nothing which you cannot... There's nothing which you do. Mfukidde akayinja mu ngatto era buliwo olwo n'ata abantu baffe kubanga tetumuli bulungi yadde n'akatono. Katono nnyo okujjukizaako abantu bano bennyini baavaayo ne bagamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yalina drone eziwamba bannayuganda nti era kibiina kya National Unity Platform kye kiwamba abantu bannayuganda okuvumaganya ekya NRM. Naye ng'ani avunaanyizibwa ku byokwerinda by'eggwanga lyattu erya Uganda? Bwe tubanga ffe tuwamba aba NUP ate lwaki ffe tubanja abantu? So mu ngeri emu oba endala ne ku kya minisita Robin Nabbanja yavaayo n'agamba nti Kibalama be bamuyina. So kati ovaayo tya n'otandika okugamba nti ate NUP yetandise okuwamba abantu oba yena drone eziwamba abantu. So there was a contradiction between wotunuulira ne alipoota gye baleese abantu babeeganye naye nga ye Nabbanja yakikkiriza nti Kibalama n'abalala be baabawamba. So kati n'olw'ensonga eyo ebintu bino batubuzaabuza nnyo bagezaako okulaba nga batujja ku mulamwa, naye kye tulina okukola nga bannayuganda kusigala ku mulamwa tubanjize ddala abantu baffe okutuusa nga babatuwadde oba balamu oba bafu. Twagala bantu baffe, free all political kubanga ekyamazima bo ku bombi tewali n'omu alina musango. Omusango gwe bavunaanibwa gwakuwagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era ng'Omulangira Nakibinge bw'ayagambye mu kusooka nti ye takirabangako okulonda omuntu gw'oyagala nti go gwafuuka musango mu ggwanga lyattu erya Uganda. But anyway, kyonna kye kiri tugende mu maaso n'okuba nga tubanja abantu baffe abaawambibwa. Sigenda kubanga nsukka wano kambaagalize olunaku olulungi musibe